Okay, mugenfuna abasajja baganye mighty ya Manster Parrot okufuna kyebayita public viewing ku National Theatre. Okusinzira ku nteekateeka abatesitesi b'oku sendinga off oba abatesitesi abadde balina okukola omukolo gw'okusiibula omuyimbi gw'eggwanga Manster Parrot mu bitiibwa babadde basazeewo omulambo gw'olugibwa mu funeral home bagujje ku mortuary ne bagutwala ku funeral home. Era babadde basazeewo nti olugujja ku funeral home bagenda kugutwala ku National Theatre bamukolere kye bayita public viewing. Ekyo kibadde kikolebwa ku bayimbi bonna bonna abazze bafa. Kyannaku nnyo nti amawulire ge tufunye just a few minutes ago kigambibwa mbu Manster Parrot may not have a National Theatre public viewing following Ebola restrictions from the Ministry of Health. His body will likely be taken to his mother's home in Chiwatule before burial tomorrow. Genfunyeko era gentegedde Manster Parrot agenda kubanga aziikibwa olunaku olw'enkya Kamengo ku Masaka Road ekyalo baba kita Butembo something. But of course it is really hurting and annoying ku events zonna ezibaddewo mu kibuga Kampala n'ezisubirwa okubaawo mu kaseera kano ak'okunyolwa family eno keerina. These people have decided to cancel Manster Parrot's public viewing. It is really absurd by the way, kyannaku nnyo, because ne bwe bandigambye bagenda take out precautions, it was very possible Manster Parrot okubanga bajje public viewing ye nze sikyewuunyiza. These are some of the things abantu abasinga bwe tuba tusuubira nti bijja bbeerawo. Ekisooka Manster Parrot newankubadde nga afudde naye tabadde muyimbi wa bulijjo. Njagala ompulirize bulungi, tabadde nga muyimbi wa bulijjo Manster Parrot ono gw'olaba. Lwaki? Manster Parrot yakula ne Bobby Wine. Sagala muntu alaba video lagame nti I'm trying to politic, but I'm bringing out what I think is the truth as to why omwana ono Omulambo Guganidwa public viewing. Maama we ne muganda babadde bakubira omulanga abantu bane tubeetaaga mutuyambeko. Amazima go Parrot yabadde buli kimwe waka, naye embeera gy'abaddemu tebadde nnungi. Parrot yabadde apangisibwa oyimba naye nga bamuwa busente busammambira naye nga alina mega hit songs. Nga n'abamuyita obbawa towanenya munnaye nabo babeera beeyiiya. Public viewing ene badde ina kyegenda okugatta first and foremost ku legacy ya Manster Parrot as an artist. Having a public viewing at the National Theatre banayo legacy. Now Manster Parrot ono nzize ndaba clips obw'enjawulo ku mitimbagano, naye Manster Parrot abadde alina ekyenjawulo abasinga kyetutaano singa ndi Manster Parrot ye muyimbi eyalina attachment ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, naye ate ye muyimbi atakozeseeyo attachment okulumba, okunafuya n'okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu, newankubadde nga babamu ne misunderstandings because mu story yayo bagamba batandika bonoyima. Bobi Wine agamba Manster Parrot was my first best friend. Njagala kubuza gwandaba bayimbi bameka abanene ababadde banyumya story yaabwe n'aletamu omuntu nga, because buli muyimbi yenna ayimba nga w'amaanyi alina omuntu gwe yatandika naye, naye ku bonna bonna be mulaba ab'amaanyi ani gw'owulira abadde asoosowaza kyali gwe yatandika naye nga Bobi Wine wabadde asoosowaza Manster Parrot. I've liked Manster Parrot for one thing.
omwana ono abadde awa Bobi Wine ekitiibwa nti ne wabadde nga akola interviews abadde akimanyi nti abamukozesa interview abo bakola nabo abali mukola interview bayinza okuba badde balina be baagala ayogere ng'afuba nnyo okulaba nga tayogera bigambo bitali birungi ku Kyagulanyi because oba oli awayinza okuba abadde amanyi amazima nagamba no blood wange sisobola mwogerako mafuukuule. That was Manster Parrot. Nti mu kaseera nga balala okubeera mukwano gwa Bobi Wine bakukozesa ng'omukisa okubaako ne be basaba gavumenti. It was a different case with Manster Parrot. Nti ye ekyabadde takikozesa. Manster Parrot oyo gw'olaba abadde akulaga nti Bobi Wine bye yamukolera byali bingi nnyo nnyo oba oli awo n'okusinga ye bye yamukolera ng'amwogerako birungi byereere. Bwe twogera ku bantu abandi badde balina ebyama bya Bobi Wine oba oli awo okuva mu buto because there is nothing this government wants than okunoonya ebibi Bobi Wine bye yayina because bwe baali abavubuka there is a lot they did tetusobola kijjawo. Era I strongly believe these people are looking for that someone to come out and say those because wobera omuvubuka binnyo betukoze ng'abavubuka. Now a person who could say a lot was Manster Parrot. Naye toyina mu interviews zonna ngezezzaako noonya interviews za Manster Parrot toyina interview wonna w'omuwulirira ng'anafuya Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine. Ono muyaaye ebyaddala yali kyaliwa Bobi Wine. Era yakolako interview n'agamba nti tewali asobola twawula nze ne Bobi Wine. Fe tulinga ba Luganda tuti. And same applies to Bobi naye yalinga akyogera. Ovanga ku muntu okubanga oli ku level gwokimanyi nti Bobi Wine okwogerako obwogezi nti gwe nasoma naawe eyo nayo legaso obogizimbye. Bobi Wine talina wabadde ayogera ku story ye ng'atandika career ye watayogereramu Manster Parrot buli ate ng'asigala muyita my friend. Ne Manster Parrot mu interview agamba they talk. Manster Parrot ate kuba ng'abadde ayogera ne Bobi Wine naye nga tagenda kuvayo byasanguza because bo mukwano gwabwe si gwa kwefunako kintu ndize ndikyali wa Bobi Wine. Manster Parrot will be one of the people abandi badde bakalambira okugamba nti ze jagala kubeera yandibadde nga ne munupu agendayo naye olw'okuba yakimanya nti oli omukulu yakwata pathi ndala ebitiibwa byalimu birala si bye twali tumulabiramu n'amuwa ekitiibwa kye nga Bobi Wine. That has been Manster Parrot ebbanga lyonna. So I strongly believe in Ugandans, mainly bannankyukakyuka. Omusajja ono bambi abadde mulungi eri omukulembeze wamu. Abadde mulungi eri omukulembeze waffe. Nti teyakozesa mukisa ogwo. Buchaman teyabeera na Bobi Wine bbanga ddene kusinga lya Manster Parrot. Ate ne Manster Parrot mu story ye agamba Buchaman is the main reason as to why I left Firebase. Nti yatuka ekiseera ng'afunyemu hit nga yegwa akubiriwa omukulu nga empisa gy'ayisamu bano abalala nga si nnungi. Ate nga munemu get wabeereyo hierarchy nti oli waba president ngono ye vice. Of course omukulu asobola owuliriza vice gwe naakwerabira. Era omusajja ayogera story yo nayo mu bulungi nti nenvaayo naye era nga mu kuvaayo kwakulaga nti Buchaman yalinawo akabuli. It wasn't Bobi Wine. Ekyo nno kintu kikulu nnyo. Kyannaku nnyo nti public viewing ye bagijjeyo naye nze nina endowooza egamba attachment ya Manster Parrot to Bobi Wine tukikirize tukigaane. Ne fame entono Manster Parrot yabadde asigazza nga tannafa because olimba abadde abulidde okuzzaako hit naye nga fame gy'alinawo eyo era fame gy'alinawo ne interviews afuna zibeera always connected to Bobi Wine. Buli we bamukyaza balina omubuuza ku Bobi Wine. Ye okubeera friend wa Bobi Wine nga bakyali bato kimukoledde erinnya oba oliawo okusinga n'ennyimba ezimu z'abadde alina.
ogw'omukwano gwe baali bayina. And that gentleman, Manster Parrot, the late, has respected that friendship. Taninganga balaba buchamani. Abakozesa that small friendship they had, okubaako n'ebyo bafuna. Babebe cool. Manster Parrot was different. Yandibadde akola these songs, these tracks, tazikozeeko yadde. Toli mulabako anyway nga ajjonkera Bobi Wine in public. Kisobola okuba nga yaliyo mu bantu be, naye newe yayogerako ebigambo ebimu ebimusimattuse nga atamidde musajja wattu, yavaayo manguliitiriti n'akiliaringa the air. This man has been different. Ge mazima. Kyannaku nnyo nti bino tubyogera abasinga omusajja ono ng'afudde. Kyannaku nnyo nti ebimuli bye tubimuwa ng'afudde. Naye njagala owulira clip eno. I was watching this clip. Nga Parrot is talking about Bobi Wine. Nengamba, yes, these guys were real brothers. I want you to watch this clip. Nga Parrot ayogera ku Bobi Wine. Ogenda kakasa nti mbutuufu bano abasajja bayina ekibagatta nga kyanjawulo. Let's come back. Nyimba Bobi Wine za soko ku recording ya recordinga nange. Yali 1996. Yali nawe. Fetu asoka Firebase jolaba. I was a family friend. I told him S4. Fontu la yali Firebase. I was in S4. I left my mother's place nembera nabo. Nenga mperera kati we are like family. Nti waba bino sentence tuchankalanye. I can't see the world is watching. Kati mbani no kole ekyo. N'abaana bange abaliberawo n'abazzukulu ne baganda bange ne mmange ne bakazi bange na benna babenga babera protected, because I don't know who is watching me, I don't know who is protecting me. I do it because I was once a family, I am a family, I will always be a family. Yeah. Naberanga active whether man we afira nenyengeramu. Yeah, nali active we twayimbira mababo yone yayimbira ne mama mbire we yayimbira Wendi yogera ku Land Cruiser. We twakolera video wa kwa Africana netufuluma mu Land Cruiser netukuba salute awo twali bazibu then wabba segendo okujja awo ngate tumazo chikwa nga Bobi amazo chikwata nnyo. Yeah. Nema irimbo lwa Wendi olulina bye lukomyawo ng'olaba birabika kati tu. Yeah. It sounds like a philosopher or a prophet. Yeah. So today kati ayagala ze salute ezaddala. Jazifuna Katonda nga yemubezi. Bobi Wine. Yeah, why not? Nyimiride naye kubanga for reason nti Yampa Foundation, Ediawe Yampa Foundation, mama wange yali yamperera then nentuka mu S4 nga omanyi ngoli teenager nenvayo nengende kamocha netukolera mu studio ya baba we kati buno bya sente ne tutakwatagana tebisobola kunfuula muntu atalabira wala nti watanga nagenda mu gete endezi tali ze kamocha nandi badde bad law foba you never know. Ekyakubiri singa sali ne Bobi Wine nandi badde nti simanyi nti nandi badde si achieving kirala mu mutwe gange nandi gambye nine mmotoka nine simu yakabi bamanyi ne kati wembanga ndawa kyagulanye eri kiraga nti nino kole nnyo. Ekyakubiri I have the baddest profile. Obaga bono gamba the strong profile when nyumya nengamba kati nze gemulaba nayimba nemva nengenda na Bobi nga tusula fenna nengera benimba nengenda kati oli manega yo ekyo kyokka kikuwaaki amaanyi kati obatombamira kati that is credit. That's why nti wabeera mba nina okuteeka mwako nti bakyali batubeererawo nga tuli emmere yaabwe nga batulikodinga ku bwereere ne tukuba zikikompola zikikirikika kati olina okukwatibwamu ku nsonyi n'ogamba kambe neno mu zishaddo zange naye abeerye bulungi mulo. Alright, that was Manster Parrot nga akunyumiza oba nga akubuulira ku nsonga ndowooza weewuliriddeko bulungi. Okay, mmaliriza video eno nga ntegeeza mwena bannayuganda bawangalira mu Seattle, Washington. Omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda beera mu kitundu kyammwe ennaku z'omwezi nga 13 omwezi guno gwennyini era mutegeezebwa okubeerayo essaawa zijja beera 3 p.m. and to 9 p.m.
address eri Highline College 2400 S 24th Street Des Moines Building 8 mutegezebwa okubeerayo. Okumanya ebisingawo osobola okuba ku simu +1 425 220 3428. Akalamu kano katekeddwa mu sente nyingi nnyo mukadde wange Kyajja Namukoka awangalirawo mu Seattle. So mwena mutegeezebwa bannayo okubeerayo. Kitalo nnyo ekya Manster Parrot, mubeere bulungi.